Zekkaliya essula esooka. Mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja gy'ali Zekkaliya omwana wa Berekiya omwana wa Iddo nnabbi nga kyogera nti, Mukama asunguwalidde nnyo bajjajjammwe. Kyova bagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mudde gye ndi, bw'ayogera Mukama w'eggye, nange ndidda gye muli, bw'ayogera Mukama. Muleme okuba nga bajjajjammwe bannabbi ab'edda be baagambiranga waggulu nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, kale muve mu makubo gammwe amabi ne mu bikolwa byammwe ebibi. So tebaawulira, so tebampuliriza, bw'ayogera Mukama. Bajjajjammwe bali ludda wa? Ne bannabbi baba balamu emirembe gyonna? Naye ebigambo byange n'amateeka gange bye nalagira abaddu bange bannabbi tebyabasanga bajjajjammwe? Ne bakyuka ne boogera nti, nga Mukama w'eggye bwe yalowooza okutukola ffe, ng'amakubo gaffe bwe gali n'ebikolwa byaffe nga bwe biri, bw'atyo bwe yatukola. Olunaku olw'24 olw'omwezi ogw'Ekkumi-n'ogumu gwe mwezi Sebati mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama kyajja eri Zekkaliya omwana wa Berekiya omwana wa Iddo nnabbi nga kyogera nti, natunula ekiro, era laba, omuntu nga yeebagadde embalaasi ya lukunyu era ng'ayimiridde wakati w'emiti emikadasi egyali mu kiwonvu, n'ennyuma we embalaasi eza lukunyu n'eza kikuusikuusi n'enjeru. Awo ne njogera nti, ayi Mukama wange, ebyo biki? Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti, naakwolesa ebyo bwe biri. Omuntu eyali ayimiridde wakati w'emikadasi n'addamu n'ayogera nti, ebyo Mukama by'atumye okutambulatambula ku nsi. Ne biddamu malayika wa Mukama eyali ayimiridde wakati w'emikadasi ne byogera nti, tutambudde ku nsi, era laba, ensi yonna eteredde, ewummudde. Malayika wa Mukama n'addamu n'ayogera nti, ayi Mukama w'eggye, olituusaawo obutasaasira Yerusaalemi n'ebibuga bya Yuda bye waakanyiikaalira emyaka 7. Mukama n'addamu malayika eyali ayogera nange ebigambo ebirungi, ebigambo eby'essanyu. Malayika eyali ayogera nange n'aŋŋamba nti, yogerera waggulu ng'ogamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye, nkwatiddwa Yerusaalemi ne Sayuuni obuggya obungi. N'obusungu obungi nsunguwalidde amawanga abawummula, kubanga nze nanyiigako katono, bo ne bongera ku kubonaabona okwo. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, nkomyewo e Yerusaalemi n'ekisa, ennyumba yange erizimbibwa omwo, bw'ayogera Mukama w'eggye, n'omugwa gulireegebwa ku Yerusaalemi. Yogera waggulu nate ng'ogamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, oliba oli awo ebibuga byange ne byanjaala olw'okulaba ebirungi. Oliba oli awo Mukama n'asanyusa Sayuuni, oliba oli awo ne yeeroboza Yerusaalemi. Ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba amayembe 4. Ne ŋŋamba malayika eyali ayogera nange nti, ago maki? Nanziramu nti, gano ge mayembe agaasaasaanya Yuda ne Isirayiri ne Yerusaalemi. Mukama n'anjolesa abaweesi 4. Ne njogera nti, abo bajja kukola ki? N'ayogera nti, gano ge mayembe agaasaasaanya Yuda, omuntu n'okuyimusa n'atayimusa mutwe gwe. Naye bano bazze okugasaggula, okusuula amayembe g'amawanga agaayimusizanga ejjembe lyabwe ku nsi ya Yuda okugisaasaanya.